Bwakuba abuuza. Ani? Otegedde ani abuuza? Yibula. Ngamba kukuba ani? Ng'ani akuba City? Asset. Kizibwa okubanga abadde ayogera ku Madrid. Gera zanya City ku semi-final za Champions League. Ntusoboka naye Arsenal. By the way Arsenal bakuba City. Kibadde kinnagwa just abakyongedde mu birungo. Soko okube Southampton. Amala okube City. Kubanga bwakuba Southampton ogenda kugenda ku point zo. Yes, ojja kuba osigaddewo naye kakati bwokuba agundi Southampton ng'osaba omusajja agwe mu Brighton. Nga tannaba kugwa mu Brighton ogenda sooka omusange. Yes, ogenda sooka omuzannya. Omwekubire. Kati bw'aba amukubye kimuyamba ki? Nti ne Man City abagikendeezezza biriifu. Kubanga kati balina biriifu y'amaanyi tibasobola. Bw'omukuba nga kiddayo ku 7. Kati ogenda kujja ng'omusinga point 7. Oba omukendeezezaako ki okwekirizamu kuli kwe babadde nako so nze njagala mukube gunyume kibale kiwedde kibate kinnawa kuggwa njagala ogaa kiba kiwedde tugambe tutuufa akasaati katuufu